the forgotten books of the Bible. Lilith mwali nnyo era mujja musomako mujja mutegeera eri abo abaagala okukola ki okuyiga. So buli kikolobero kyolengera kyonna kikolebwa abakazi baatuuka ekiseera nga Lilith bamusinza businza kubanga yakolanga n'ebyamagero golaba oyo Lilith. So bwe naba afunye obudde Rockie ng'akkiriza ne NBS ng'ekkiriza nja kubanga mbabuulira ku Lilith ono oisega kyegamba esebo. So bingi nnyo ebyogerebwa ku Lilith era emizimu mingi nnyo egiri awo gyenja gibabuulirako lumu. So nja kufuna obudde mbatuuze wansi nkubuulire n'abaana ba Lilith obategeere be baani. So nja bibabuulira bino siba bibabuulisa bino the forgotten books obirabye of the Bible. Obirabye Bible mbirabye baba mulimu n'omukyala ayitibwa Susanna, the history of Susanna, the lost gospel of Peter, letter of Pilato to Herod, letter of Herod to Pilato the governor. Ezono zonna ziri mu lost book. Soko wandike those books of the Bible otekewo Lilith. Iyo yogedde bulungi. Lilith. Maika bino ebintu bya bwongo olina okutuula wansi n'okitegeera n'obimanya. Era abantu bonna abazze basoma ebyafaayo by'eddiini oba byenzikiriza bakirizigana nange mu bintu bino. Nziramu kikakatirizo bategeeza Adamu yalina abakazi babiri. Lilith ye mukazi we yasooka era bamubumba nga Adamu. Eva bamujja mu lubirizi lwa Adamu. Lilith nga yekyanzi. Era nga mu Bible mulimu ko awogera ku Lilith bwogenda mu Isaiah 3:4